vuda kutubadde n'okulonda kwa Villa wawulidde abamu ku beesimbi babadde bakayana era batuuka n'okwekubira endulu mu federation nga bagamba ebikolebwa si bituufu miliyoni 10 naki federation yesuulirayo gwanna kugamba teyabafaako olw'okubafa bawagizi ba Villa era okulonda nekugenda mu maaso nga Mwami Mandela kisanja myaka 5. Ensonga zino zibaddewo nagezaako nnyo obuzeetabaamu nja sijagala giyita conflict of interest kubanga nze ndi muwagizi wa sports club Villa ate nina endowooza yange ng'omuntu gye ndowooza nti Villa gye yandikutte naye si yeeriwo kati era ekyo nkyogera publicly ko nze sikkaanya nakyakutuula mu nsawo ya mugagga kuddukanya club nga Villa kuba ne waba mugagga atya talina busobozi busobola kuwa kimala kuba nti kilabu esobola okufuuka kyerina okuba ka kilabu ya Villa ya continent erina kuba tuli mu zi final eza kilabu eyo gye twemanyidde kati n'onaabeera mugagga otya ng'olina essente zenkanawa okuweza essente ezinakutwala okuvuganya okupaka ku level Villa gyerina okubeerako kiyinza okuba nga si kyangu naye ate bwe mukwata abantu abangi naffe abawagira Villa ku mirembe otatandika okuwagira Villa ku mirembe gwa Kawooya kyenjogerako kumpi kyekimu nti baali nga abagagga executive ya Villa alingako abagagga 8 nga buli omu akwatayo gyakoze eki zakutte naye kilabu ogituuza mu nsawo ya Haaji yokka nze ndowooza nti of course abawagizamu bakyagala nnyo bakuba enduulu nfe ttiimu yaffe si yakabbo naye abo aboogera bonna bwebagamba nti buli omu akwateko mu nsawo balowooza nti essanyu lyabwe waliwo omuntu alina okukola ki okulisasulira omupiira gwaffe tegulina kuba gwakumalamu bantu kutwala sente z'abantu gulina okuba nga gusobola okwekolera ki essente endowooza yange tuli abawagizi ba Villa bangi juze waliwo obuzibu ne tugikwatamu twesolozaawo abantu ne tukola ebintu eby'amaanyi ne tukola ne squad yatwala ne league oba ogijjukira so nze ndowooza nti bwe mubeera abangi buli omu n'acontributing ekitono muyinza okumaliriza nga mukoze omulimu omunene ddaani okubeera wekka n'okyetikka nze ndowooza nti then so bwenjogera bwe ntyo waliwo abagamba nti federation teyagala administration ya Haaji no I still insist nti Haaji ebintu byakoze mu Villa right now birungi ate club agiwa direction gy'oyinza okulaba nti ku kisaawe na biki naye nga taliiwo era nakigambe ne Haaji juzi konze nga toliiwo God forbid kyekiddaku eyo problem yange eri amaklabu ga Uganda gonna nga tujjeko neemu kakati bwezira ku nsonga ezo kituufu waliwo abatuwandiikira nga beemulugunya emabega ne tuyita Villa ne tubayita bakwatibwako ensonga tubagamba bannange waliwo ensonga zino bweziti lwaki temutuula ne bannammwe mwetereeze because twayagala nnyo okuvaayo nga fufa bagambe nti ate fufa jjukira twanyigiriza nnyo Villa eyo okuleeta administration eno eriwo mu kalulu akaggwa twaginyigiriza nnyo so tetwagala kubeera nga abanyigiriza ekirabu buli saawa kuba abantu bateekamu ssente zaabwe gw'obanyigiriza naye omuntu ateekamu essente ze olina okubaako ne limit naye gy'okola ki muntu mukulu ataddemu essente ze era olina omumwako respect ye tosobola kugaana muwa respect siyinza butawa Haaji Mandela respect naye ndi musanga ddi ekyo nkimugamba nkyogera siyinza naye mba sikkaanyiza nangeri gyakozeemu bintu tekisobola kujjawo ki kumuwa respect ye so ne tuyita bekikwatako mu Villa ntoyogera ne tutuula nabo bagamba mutereeze ensonga zaabwe ensonga ezo sikyendowooza nti tebaazitereeza nga bwe twali tugezezaako bagaidinga ne tuddamu ne tulaba ebbaluwa nagenda ogira twali tufunye ebbaluwa okuva mu National Council of Sports ne tugamba FUFA twafunye ebbaluwa okuva mu bantu ab'emulugunya mutuule n'abantu bamwe mukole ki mwetereeze kyetwagamba n'abavira etwala nti bannaye mwetereeze tetwagala kubatereeza lwaki mwagala FUFA ejje bakole ki ebatereeze mwetereeze kakati bakiginowalinga ntubagamba bwe munakiginowalinga bano abantu basobola okukomawo era ne bakola ki kuba ne banagenda mu court of arbitration of sport for example era wajja kuvaayo decision zibazeeyo emabega mugende mutereeze ebintu byammwe muveeyo nga mubikoze eki bulungi so olwaleero I can confirm twafunye ebbaluwa okuva mu National Council tugamba mutuule ne memba wammwe mutereeze abantu bano so tujja kuyita Villa tujja kuyita ekikwatako tuddemu tutuulire ensonga zino tulabe engeri kizisobola okutereezebwa kati president mu lolo kye bayita overtaken by events kati okulonda kwaggwa president waali yali ano opposite
sirowooza nti nno fufa kati kyalina nnyo omulimu gwegenda okukola ki gwegenda okukola okusinza ku byakolebwa naye ndowooza nti nga bw'obeera osomesa the sport n'osomesa business n'osomesa governance ndowooza nti omulimu omunene kati guteeke nnyo ku governance. Governance mu makirabu gonna ndowooza si mulungi kkiriza gaana governance kati national council bwene gamba kati omuntu ng'omanyi nti oli anda fufa ate ovaawo otya tonafuna fufa kyesazeewo kiwandibadde otwala mu national council ng'oba ojulire oba biki ate gwe n'obuuka obuusi n'ogenda ndowooza ekyo kikyamu kyobola nti bali balifalinze tibakomewo gye muli so governance ndowooza kirabu zonna ziri ku buzibu nzikanya nawe kwekyo